twagala ddwaliro tetwagala kintu kirala kyonna paka 2024 lwakuna ennaku z'omwezi 8 tuli busaabala tulina osimba eddwaliro busaabala tetwetaaga kintu kyonna tetwetaaga diversion tetwetaaga bantu kyankalanya era njatwala okwebaza buli muntu asobodde okuleeta ka contribution ke mulimu abatuleetedde sementi mulimu abatuleetedde amatafaali 99 mulimu abatuleetedde mulimu n'abatuleetedde amayinja n'abavubuka b'okukyala basazeewo tuyambako njatwalwa okusiima kwange mwebale nnyo so katulizimbe ekijja kijje tetugenda kukkiriza diversion ya muntu yenna otegeera abaagaana ozimbawo amalwaliro ne bateekamu sipiiki ne tubasaba amataka ne bagaana okontributinga ku ddwaliro tetugenda dyezimbira ate ligenda kuggwa ate ligenda yimirirawo ne bwe naabeera omu lazima mugamba mutya mwena bali ku DVC leo tukomyewo na teera ne updates kigenda maaso mu ggwanga mwena mubiwulira nayo ne bigenda mu nkuba eyo ate gravity akoze atya ate ettaka libadde ki ate Bobi Wine amulumbi ate lumbi agambye binabyonna bannange njagala tubiwumbe lero nze n'omukulu ono ate nanyo okuba ne ba celebrity bano era ayitibwa Pious celebrity photographer nga byonna bikwasaganya okuteeka baserebu bano mu butaala twagala tutese ku nsonga eno sanyisa okulaba Mwami Pious. Naye science okugenda. Uza kwa tulaba kutandikirawo. Amjeba yuko munawina abatulaba yenze Pious. You can call me a photographer na yenze celebrity photographer. Okay. Kakati Mwami Pious ensonga ezibadde zigenda mu maaso mu social media even ne kati n'olunaku lwaleero Gravity yakava kukolayo video endala eno nga atugamba nga bwali mu kukola ki video nga gye mulabyawo nti ye ali mu kuzimba ddwaliro lino tayagala ene distraction oba yazise diversion imbu. So kati togala tumanye dala kituufu go mukulowooza okuko nkolaba okuko kubanga tulabyeko ali Elcom ng'agamba ate ettaka bamusasulako ekitundu ne balemerera okumalayo n'omuntu gwe yali aguza ti yali Gravity yali Sonya Sheri ku Lusumu ne kano ka audio akavuddeyo ng'omukazi ali wanagamba nange tunakuwa ssente zo tetulabisa ate ogenze mu mawulire biki byonna kati kino ekintu ddala kigenda mu maaso gw'olabya ddala stunt kisoboka okubanga muyimba so tuwa ku level okukola stunt bwetyo. Kati nze mu ndowooza yange ndaba Gravity kyakola stunt kubanga bino byonna byakoze agezaako kulabisa agezaako kukwesaawo agezaako kulaga maanyi naye kati nze nandigambye bino byonna byakola amala maanyi ge amaanyi naye kati abayimbi bano tuze tulabako ebbanga liyise mabega nga bakola stunts nga balina kibabala tugeze nga alinayo oluyimba lwagenda okufulumya alinayo show ba constant egenda okukikuba goloza Gravity abala ki mukana wakazanyi kati sinandigambye Gravity kyabala kikulu kubanga yenna eyessa mbigere neyegeza mu Bobi Wine principal oye nyini aba ina kabala nga ayagala butaala ate munange twamulabeko nga asisinkana President Museveni mu kusooka yagenda President Museveni naga tuyambe tukole ki kati ekyebuuzibwa kubanga twawulidde nti ettaka balemererwa ddimalayo ye n'omukyala we bwe kivulo kyamusala munange omanye ebintu mala nebivaayo wakati twategera mu kivulo kyamusala yagamba ekivulo kyamusala yasobodde ogenda mumalayo miliyoni 4 namuyita nga walina miliyoni 3 nazigaana omukulu DJ Elecom kubanga oli yabeera n'Amerika biki ebyo kakati golowooza abaze kano nti bamusasulire ploti ye bagimaleyo gavumenti emusasulire ploti ye gimaleyo oba ayagala ploti eno gihypinga mu gavumenti emwemu ssente nnyingi yagenda agule neewala zikanze ndaba kyakola agezaako kulabisa kubanga byonna byakoze ate agezaako kutuuka waggulu ng'alina ensonga zizayagala okuggusa kati ekimu ku ebyo kyemanyi anoonya ssente yo ssente n'obanga ekirimu makati publicity egirako obumanyifu kati wagenda n'alabisa principal aba yeegula kaŋŋambe mu gavumenti kati yesanga bamuwadde watwalabako alien skin ya ebbanga eriweddeko yaliko n'avaako wali yagambye omulala nti nno ono gundi okujja Gravity emboozi za Gravity zibadde zize kusangulawo obujingo Begamba nti bigenda maaso mu kisenge kya Uganda munnange ate begamba mulimu ne bapasita nabo nga tubabalanga ba entertainer
bakazanyikirizi bo bangi kinandigambye era buli omu anoonyayo akapya kateekawo kati awo weneebuliza abasinga bafuniramu gwe ngaakuba abantu bano ebifaanani obeera nabo gwe obulamu bwabwe obulaba otya baganya obutaala baganya okwerabisa bafuniramu awo neyewaana oba babala ssente kati obulamu bwabwe bwengeri gye babutambuzamu bendabyeko nsobola okugamba bonna bonna buli omu alina kyagoba kubanga wabeera awo n'agamba siinayo hiti kafune kinkola bandabe kati akala bamutege ayinza okubeera awo naye ng'alina hiti gyayagala okufulumya nga yewagambye kyekyo wali kyewagambye nti ekivulu kyamusala kati ayagala kuddayo kufuna buganzi eri bantu anoonya ngeri gy'abasikirizamu babeere nga bamumanyi newagamba mbu ateekeyo ekivulu bagamba ye musajja waffe yali naye nga kyakola ekyettaka ne seminti atandise n'okuzimba nga bwemulabye awo atandise n'okuzimba atandise basimye omusingi ate afunye n'abantu b'okukyalo bamuyambiko okukola ebintu kaakati ekisinga okumalamu amaanyi nga bw'ogambye nti bayinza okuba bonna babaye balina kye babala kati okimanyi kino n'abantu batandise n'omuwa ssente tebamusonderako ezo zirina accountability kweri ezo ssente sikibo baziyitana mu banka bwe baba nga bazimuwa kubanga okuzimba si kwangu ajja genda alowooze nti agenda kyeteekako akimalirize akome mu musingi ate ekyo kiba kibi nga nekyosanga ne ssente nazo aziridde naye gwe osuubira naakimala ekizimbe kino anaamala eddwaliro lyo eddwaliro nze ndaba tajja mmalako kubanga munaye eddwaliro si lyangu okuzimba olaba jasi nyumba jasi ozimbayo rumu 2 nezikufuukira zikutuulamu nga tonaba nakuteekako mabaati bloka ezanyika okubanga enkuba ezikuba oba si kyo n'osalawo okubeera mu nyumba nga terina plasita n'ogamba naye oba olwanye oba olwanye naye si kwangu kati awo ye ekintu akiyingiddemu kubanga ye kenyini ali ku site alaga nti nze newunyiza sipiidi gy'alina ayinza obanga nga alina abanene bamulima begoba nze ndowoozaamu akyatidde kyova olaba akyakyongeramu amaanyi ng'akyagalina kubanga ne juzi yagendako ekkololo tetwamanya byaggwa bitya zinagenda okulaba abamuwadde ebbaasi oba yalimu mmeka simanyi muyinza oba mwalimu kaceeke nga keyesize teyatugamba kyokka ate ebisigadde alaga nti ayagaliza omuntu wawansi naye ze kale ekyokukola nti tukola eddwaliro nza gravity muwagire gwe temuwagira muwagira ffenna twetaaga health services mu ggwanga lino era waba akitaddemu omukono teyandibadde ng'akola bintu byakusikagana muguwa bina kubeera byakwogera ne muteesa ne mukkaanya golooza kigenda kuggwerawa kubanga nannyini ttaka agambye nti yalina original buli kimu ebyapa biki byonna yabirina kati otandika otya okuzimba ku ttaka ly'omutungo olina gunda ate ngeri njonga nti yagenzeko ekkololo bayinza ovuluga omusajja wadde alina ebiwandiiko bye naye ebiwandiiko byo ne bwe babitwala mu kkooti biba biwandiiko biba biraga ani nannyini ate ani akkirizibwa okukola kino ne kino kati oli waba talina bipapula aba aliwo mu nsobi kati gotunula ensonga eno oluzayinza kuggwerawa eyinza kubanze mbale ndowooza mulinga oba kiiza otuuka mu maaso eyo ne bamuyimiriza polisi nemuyimiriza neyekwasa n'agamba munnange twagenda mu kkooti biki yalemesa gundi yafa okugenda oba nga ayagala n'oli aweeyo agambe nti naakoze mwoyo gwa ggwanga sente azimusonye miliyoni 4 nze ndaba miliyoni 4 tewajja zimusonyiwa ayina ozisasula kati awo abantu bagenda musondera gwe ng'omuntu adinzeko ne bana ba celebrity osobola okumusondera ku sente project nze nganze bwe mba ndaba nga project egenda mu maaso nsobola omuteerayo sobola gaana naye wadde mulimu zigzag okkiriza n'oziteekayo so ateekayo nga mulimu zigzag ati era kyekigenda mu maaso kati kubanga ekintu kirina kuba kirambulukufu ngeno project egenda mu maaso gyaliza oba alina ebirala ebyo byayisaawo emabega oli kuzimba ku poloti tolina biwandiiko byayo naye ate kati bagala nze nkuwa ssente zange nze maaso n'okukuwa ssente tolina muwa ssente kati bano abantu abakuba gravity kati kuba social media nene eri musabula baani gwe kikyolowoozaako kwaba bantu
kyoyinza obbogera kati gravity okumukuba tebamukubye era mpulidde nga bamukuba abantu abawera naye amagezi ge oba kyensobola omugamba si magezi kyensobola omugamba nti yandisose n'asala pressure kati mu kusala pressure n'alowooza n'amanya ekiyinza omuzza mu maaso kifo ky'okudda ku kuzimba ate nga tasobola kuzimba kwa singa yali yakyeteekako singa kati teetaaga bantu balala naye project waba yagende mu maaso andisose nakakkana n'akitwala mpola naye olowooza gravity yali azimbye ku nnyumba eyo eyiye ojagendayo eyo sijja kidda kale ssebo naye nga tweyanzege omukulu Pius celebrity photographer era mwena bamwagala bannange mumutuukirire bamuserekere ka message balekawo ka comment bangi bakolagana nabo mwe basereba bali eyo kino kitwalinga ekyokuyigirako nti ebintu bino ebyensi tuleme nnyo okulowooza nti sente kubanga tuyinza n'okweyonoonera erinnya kubanga nze ekituufu kyo kyendera mu bantu kozi gyaliko nnungi naye ate kyewunyisa nnyo kubanga eri kumuleetera Bukyaayi okuva eri abantu engeri gyagikuttemu teetaaga kukakambeera oli waba agambye mbu twagala zimba ddwaliro mu kifo ky'okukwata ssente tuziteeke mu bintu by'okweyagaliza ekintu ky'okuzimba eddwaliro kyandibadde kyakukwataganira wamu buli omu n'amanya kyagenda okukolawo era neba nga program yonna njerufu nti sente zigenda wano sente tulinawo weziti ono alese amatafali alese ki na buli kimu zonna nga buli kimu kiri ku mmeeza kale bannange mwebale nnyo okwekumira ku DVC updates tuba nazo buli kaseera tukyabaleetera bingi nnyo ino story tukyagifolonga kubanga story kyagenda mu maaso era yakubanga ncheza ku bantu ab'enjawulo batubuulire kiki balowooza endowooza zaabwe kuzina ensonga ezigenda mu maaso mu bannayuganda kubanga ffenna ng'abannayuganda twagala okubeera nga tuli updated tuleme kufikira mwebale nnyo okujja ku show sanyusa nnyo okubeera naawe era nolala kale mwebale nnyo okwegattako musigaleko mu commentinge mu sharinge mweraba